Wonderboy UG ne Vic exclusive YouTube channel ziri bbiri ezikutusaka amawulire agabaga akagwawo ndoza muzenga mukiraba agabaga akagwawo getukolako agayitako tetugazza abuterevu ago tuba tugeddiza. Vic Genius the songwriter anoonyako ku Instagram, Facebook, Twitter n'emikutu emirala gyonna ne TikTok onkozesa Vic exclusive. Nakola lero nvuddeyo nemberanga nkola ka update akatonotono kabadde kaddakiika 3 kunya akubulamu bwa Eddy Musuuza abangi gwe Twitter Eddy Kenzo akukabenje kagenze maso n'okubanga afuna olunaku olwalero wali ku Masaka Road. Nzikiriza nsooke nkujukize nti show zaffe zino aziteekebwamu akasimbi abannaffe aba Ron and Sons banono nga bakutuusaako obuuma bw'emberenge era n'obuuma obukuba ebinyeebwa eby'omulembe. Oyagala ebinyeebwa nga bya kipooli, oyagala ebinyeebwa simanya bino byeru ate simanya kino kimanya ebinyeebwa ebya type yo n'obuuma obuli original obw'emberenge n'obw'ebinyeebwa beba Ron and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road. Enamba zaabwe ez'essimu zezo zolaba awansi ezigenda maaso n'okubanga ziyitamu. Thank you so much. Eddy Kenzo avuddeyo n'abeera nga atunnyonnyola n'okututegeeza kabenje kano kagenze maaso n'okubanga afuna amakya g'olunaku olwaleero wali eri ku Masaka Road. Nazze nenkuwa update kati nitini nene sikugaziriza nnyo kabenje kano Kwekavudde. Kitegerekese bulungi nti Eddy Kenzo abadde atwala omukyalo ono oba omukadde gwabadde naye mu mmoroka ng'amuzza mu sayidi z'e Masaka era bw'atuuse mu sayidi z'e Maya n'ayagala emmoroka agyongeremu amafuta. Bw'atuuse Maya ku petrol station bagiyita ya Starbucks awo wennyini munansonyiwa mu eri video ndabagambye total mumanyi nange nsobola okuba confusing bara nkola clarification. Petrol station bagiyita ya Starbucks eri awo Maya ku mukono ogwa right. Ebibadde byogerwa nti Eddy Kenzo omukono gwe gufunye obuvune ogwa ddyo kanti bannyonnyole kiri bwe kiti. Eddy abadde avuga kati mukimanyi bulungi bw'oba ova Kampala ng'odda Masaka bw'obeera ovuga gwe driver obeera ku guno omukono ogwa right. So ne petrol station gye twogerako ya Starbucks eri ku mukono gwa right. Kati Eddy Kenzo abadde avuga nga bw'olaba ntadde wano omukono nga agutadde ku luggi akyuse emmoroka ave mu kkubo ayingire amafuta. We don't know era tekinnakakasibwa ne Eddy Kenzo kennyini kino tannakinnyonnyola oba ayina kye yeekanze ng'avuga oba emmotoka ng'emmotoka yo yennyini yeefunye obuzibu kuba mu kuweta bw'ati nga yakafuluma bufulumi bw'ati ekkubo ayingire amafuta emmoroka we crashingide oba wefunidde obuzibu nebeera nga yekkata ekigo era emmotoka yeewunzise ku mukono guno ogwa driver si ku mukono ogwa passenger. Kati ndikola clarification ku update yasoose anaabo abagawulira mu ngambo na biki ebibadde bibungeesebwa. So omukono guno engeri gy'abadde gye kiri nti abadde agusimbye bambi ku luggi. So emmoroka egudde ku mukono guno ogugwe kati omukono nagusimba bubi nnyo wansi ndozo omukono gukwe kufuna obuzibu naye obuzibu omukono guno gwe bwefunye just avuddemu akasaayi katonotono era avuddeyo n'abeera nga yeebaza Mukama okubanga tafunye nnyo obuzibu era kitegerekese bulungi nti n'omukyalo omukadde ono gwabadde naye mu mmoroka eno ey'ekika kya double cabin etannaba kutegerekeka number plate butereevu mu maaso eweddewo then emabega nga bomanyi nti emmoroka ebadde mmoroka nsajja Hilux esigadde ekyaggumidde mukadde atwaliddwa butereevu mu kalwaliro oba mu ka clinic okufuna kye tuyita first aid oba obujjanjabi obusookebwako naye era oluvannyuma kikakasiddwa nti ne mukadde ono obulamu bwe atebuli nnyo mu katyabaga oba tebukoseddwa nnyo just lwakuba nti ekyekango balaabalamu emyaka egyo then ne Kenzo kennyini okubanga tasobola kubanga akkiriza essaawa zino nti mulamu but later amaze n'aconfirminga ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Instagram n'agamba nti Mukama amwebaza okubanga obulamu bwe right now bukyaliwo akyassa era nanywa neka juice aka video osobola okubanga okalabako bulungi nga Eddy Kenzo ali kunywa ka juice ke. So ndoza nkuwadde butya akabenje bwe kabaddewo omukono bannange nkiddamu agukoseddwa lwakuba nti agusimbye ku luggi yabadde ku side ya driver mukadde amugwiridde lwa nsonga nti abadde ku side za passenger. So nzikiriza nebaze buli muntu yenna ayina kyakoze okutaasa obulamu bwa Kenzo akube emmotoka ebadde n'atera okukwata omuliro naye abatuuze abajanguyidde okusobola okulaba nga bataasa omukulu ono Eddy Musuuza oba Kenzo mangu ddala ng'emmoroka tennaba kufuna buzibu bw'amaanyi ate n'obulamu bw'abantu bano munda nga tebunnaba kukosebwa na kunyigirizibwa nnyo. So
omulundi guno tulabe bannayuganda nga bakoze ekyenjawulo ku serebu ngono bambi bayayanye kutaasa bulamu bwa Kenzo era n'abangi mu kavidiyo akasooso badde tebasoose na kukikkiriza nti Eddy Kenzo apaka omuntu omu wagambye ono si ye Eddy Kenzo then abantu bonna mindset zaabwe ne zikyuka ne zibalowoozesa nti oyo omukulu Eddy Musuza oba Kenzo. So ku luno reaction y'abannansi etuwadde ekifaananyi ekirungi nti omuntu bw'ofuna obuzibu munnaye kati okyasobola okuyambibwa abantu ne batasooka kuyaayaana kubaako be bakubba nga bwe gubadde ku mulundi guli nti omuntu abadde afuna akabenje abantu abali okumpi abasoose okulaba akabenje kano bo ne babeera nga bajja kunyagulula. Nja kusaba vidiyo eno munnange ogimpere likes ate era oteekeko ne comment yo ku butya bw'oyinza okuba ng'olabye ensonga zino zonna. Oh my goodness. Okay. Anchakola muzeyi wange nchakola katini nnyo. So bwentyo bwengenze maso nokubanga nkuwaka update katono nnyo wano ku Viki exclusive ne Wonderboy UG YouTube channel ziri biri bo bado wa subscribing at Wonderboy nkusaba mu wetowaze au subscribing ko ne ku Viki exclusive a description yeyo jola bebigambe bya Blue Viki exclusive mwobo kwata ojagenda buterevu ku YouTube channel ya Feye ndala anayoleke ngo subscribing ze wabera exclusive interviews ezamanyi aizaba celebrities abakabi Viki exclusive everywhere Facebook Instagram TikTok following atela ogende maso nokubeera nga ufuna updates ezenjawulo. Thank you so much buli queen neking yagenda maso nokusubscribing n'okubanga following buli lunaku ngogamba olinze updates zaffe omulimo gwokola gw'amaanyi. We love you and we salute you so much. Katonda webala okubanga mwana watu otasiza obulamu bwa Eddy Kenzo twali badde tuligambe essaawa zino nti rest in peace n'ebirala ebifaanana ng'ebyo but good enough mukama atuyambyeko Kenzo tukyamulina. And very soon Eddy Kenzo mumanya ali very creative musubira oluyimba olukwatagana kabenje kano nkibaddiramu very soon. Eddy Kenzo is very talented and creative agenda kubanga afulumya oluyimba mukijje kunze sibagambye nti lwateeka but in time from now mulinde oluyimba lwa Eddy Kenzo. Thank you so much Barona and Sons abasangibwa kireka. Don't forget okugendayo noberanga owegulira ku makemberenge akali original nakuma akakola katya akakuba ebinyebwa. Vicgenius the songwriter your handsome guy is sign out. Yeah, you can recording ngo kanywa mbudde. Survivor. Yeah, you can recording ngo kanywa mbudde. Survivor.